Yes, mwana so TV tongolo kwisa mukumula mwako nchali mu mwadi wamala no mwana wo Mr. Binomu tutambuza mu nsonga zo munyo kumacha na katusukudyo bana banaffe kisamuchi kino ekyomusumba Rogers Bujingo kitibwa A Journey Untold osobola ogenda ku maduka agenjawulo n'ofuna ekitabo kino kopiyo omutwalo gumu gwa Uganda ekikolebwa banaffe ba East Africa Book of Records bayina office mu wali ku South Point Mall e Kabalagala sina kino osobola ogenda wali ku GIT Jewelers ku Grand Imperial Hotel na yate kanala ni togenda yo kati kubanga nayo osobola okutuukayo naye mu bisala bino teri nteekateeka yonna egenda maaso era tulina kujja kusangayo ajja kuguza kitabo kino okutuuka ng'ennaku asatu ezaaweebwa amasinzizo ziweddeko atujja kuba osobola okugenda wali House of Prayer Ministries naye okusabayo kopi ino ey'ekitabo kino ekya A Journey Untold. A Journey Untold kya Musumba Rogers Bujingo. Oyinza okuba ku ssimu zino okumanya ebisingawo 0392 977 26 oba 0392 65 anamunya 77 kikolebwa bannaffe oba kyawandiikiddwa bannaffe ba East Africa Book of Records wali ku South Point Mall e Kabalagala. Okay, abakituzielesi drink kyokunywa kyakakasibwa ekitongole ekyekebejja omutindo mu ggwanga lino lyaffe erya Uganda. Ekikunywa kino kituzielesi drink kikolebwa mu katiko mubisi gw'enjuki ne green tea era nga kirina emigaso nkumu okamala obumazi ng'omwo mwe muli okuziiza kansa, mwe muli okugogola emiswa awamu n'okwoza kakiki yenna abeera mu mubiri. Ekyokunywa kino kiri mu mils 3 era nga kigula nusu 10 lwokka. Gwe ayagala okigula agenda ku maduuka ne mu supermarkets zonna mu ggwanga mwekiri. Ate abasuubuzi olina genda mu kikubo wano mu Kampala oba ku factory yaabwe eri e Bushenyi. Amasimu balina 2 malambirira 0787 345 31 oba 0787 3 ne 09 beba kituzi health drink. Amene tugeza omulamu wali tubatunulira enteekateeka tuzi ku kirwadde ekya coronavirus oba ekya COVID-19. Wano waffe Uganda tukikutte tutya kubanga jo twafubiddwa enkata minisitule y'ebyobulamu yaweereddwayo ku $10,000 eja dola banafa ba IGAD oba Intergovernmental Association on Development yawereza timu egenda maaso kwata n'ekirwadde kino ekya COVID-19 batwadde emitwalo egyo 10 eja dola okwongera okulabika nti tweyambako mu nteekateeka eno kuba tuli ba member ba IGAD so batuvunaanyizibwa ku butereevu okuba tuyambira naye wano waffe gw'olaba enkwate yaffe wakyaliwo ebifo ebikyalimu kalumanywera gw'olaba nti tukutte tutya tukyalina cases 52 bwe twogerera. Yes. Wano tubadde tukyali mu stage ya containment to contain it ojiku tukivumbagire ndowooza gavumenti tennakikwata bubi erina kwongeramu ko naddala ku kye tuyita social distancing awo we wakyali akanyamberege wokka most especially wano mu kibuga eky'e Kampala naye mpulira n'ebibuga ebirala eyo nawulidde eggulo y'abantu bakyakala erira ng'abantu bakyakala nga gy'obeera tewali kyabaddewo batambula bakola buli kyonna kye baagala nga bwe baagala naye ndowooza e Kampala ate wo social distancing yakyabula mukko bwe tunaaba ab'okugenda ng'ennaku zino ze tuweewa ziggweko bulungi kati gavumenti erina okwongera mukko okulaba nti ekyo kiteekebwa mu nkola naye ng'engeri gye tukikuttemu ndowooza n'amawanga amalala gonna bwe gakikutte amawanga olaba buli limu litaddewo naye bannaffe ng'ab'okumulira ne Kenya bo balabika ate embeera buli kaseera balina okukyusa kubanga nga bwe tulabye ekibuga Nairobi bakigaddewo bakigalidde si kigalawo bakigalidde teryakiyingira teryakifuluma gwakirimu tovaamu ate gwatakirimu tokiyingira ati gwe basanze nga bakisibidde munda tokifuluma gwali bali wacho toyingira no moving in and moving out eggwanga eri Rwanda bw'olitunulira bo kye basalawo nti totambula ni necessarily olina okuwa ensonga lwaki okoze eki ofulumi ate tova mu district n'ogenda mu ndala eyo naye bakigaana erudde eyo amawanga mangi ne mu Bulaaya nabo bwe bakoze bwe batyo abazungu balina ekizibu kimu nti kyakutambuza mbwa tasobola kubeera nayo mu nju ate kugitambuzaako embwa bwe utazitambuzaako ekufuukira eyinza n'okukufaako efuna obuzibu kuba nabadde ndaba Russia waliwo omusajja yakubye abantu 5 amasasi lunaku lw'okusande
sanda kawungezi yakuba abantu batano amasasi n'abatta yakutakondoza abana bafiirawo kati nabo bali mu lockdown Russia babasibira mu nyumba yabo naye yali abeera ku apartment ye waggulu abawulira wansi banenengana pressure depression yeyo omanya abantu kakati abantu kati ngabo twagambye mu lockdown eyo abali mu quarantine betaaga okutwalibwa bano babayita psychologists abembera z'abantu boogereko gye bali kubanga sinsiali omuntu okusibira mu kisenge they are not tebatambula mu tolaba ku njuba otulako wali mu ka compound katono nnyo eddakiika ani akugambye nti bavaayo mu garden oba oluusi nedda ssebo babeera mu kisenge mpozi bali be basibidde muki eri mu gundi naye bano bwe basibira bali gindi wano akati apartment eyo obeera mu kisenge kyo 24/7 tofuluma kati kibeera kizibu omuntu akola ki atabuka obwongo n'abakuba naye nga enkwata gye tukikutte wano siraba nti mbi twagala okulaba embeera eri ku City Hall katula nnyo mutebiwaali ne tugenda okulaba ebifaananyi byonna byonna n'embeera eri ku City Hall katulabe embeera ya City Hall ate wo wali watya City Hall kye kitebe ekikulu ekya Kampala ago ge bayita amatongo olengera embeera yeeyo main gate bwe wayingira noyingira munda abantu babeeranga bangi nyaawo naye kati wasigala nawo matongo olengera asikaali aliwo agezaako oba akola biki so embeera nzibu nnyo mu Kampala yalagize nti akyalimu okukka abantu obasanga wano wali batonotono naye ng'ate bakyalimedde mu kibuga Robert nti wali awo agenda batubuulira embeera City Hall wasigadde watya kubanga awo we wasimbuka embeera yonna oba awo kyekitebe ekikulu ekya Kampala Metropolitan oba Kampala City Hall naye abo bateekwa okuba bakyaddukanya nnyo balina okukirininga ekibuga balina enforcement na biki kuba kati otunulira nti awo ate kati Kampala yasigala ng'alimu ambulance services divisions ez'enjawulo kati linga command center nti abafunyemu akazibu mu Kampala osobola okukuba essimu ne bajja ne bakupiikinga awo kubanga abaddewo embeera ebadde enzibu ennyo ey'ebipalati nti abantu okubatambuza naddala for emergencies nti abantu badde basanga akaseera akazibu olwaziza omukyala ekiro embeera etabuusa naye kati bagambye nti olwokubanga munate musobola kugenda mu ofiisi z'aba RCC oba wa division yerubaga oba mukama waabo oli mukyala Farida Mpima kakati osobola okukuba bali bakusindikira ambulance gwe kenyini nejja nekukima awaka nekutwala butwazo okwewala bino ebyebiwandiiko ate bitya twawuliddeko nti nabamu ate abakuuma ddembe ate ebiwandiiko babiyuza ebipapula bibeera signed bano bamanyi bulungi nnyo naate obeera otambula ne bakiyuza so kiraga nkyongera ate abantu mukati abaga emergency zo anti n'abakuuma ddembe abeera ku road block olunaku lwonna omusana ne gumwokera okwo nabo obwongo bubatabuka yinini abantu bayirawo abantu mento gundi cases ziri mu ggwanga muno nyingi nnyo kubanga lutunulira n'ova ewaka stress gy'olina ewaka abantu tona bafunira kyakulya ate tokisuubira kubanga wagendanga n'oyiriba n'otwalako otutte naye kati tewali kyozaayo waka bwojja bwoddayo bw'oba osobodde okutuuka n'oddayo bwotyo bw'otambula ate kyakabi kwe kusituza obuwunga buno obugabibwa mu bantu gwe noddirayo kati oyo werodi yabukutte bwatuuka ekiro n'asanga omuntu sebe embooko zivuga erudda awo nga gy'obeera yeyamumya emmere kakati City Hall ayingidde munda olabira ddala kati atuuse munda tusookedde ku geeti wabweru ne tulaba nga tewali bantu batono nnyo 2-3 be bayingira kati mbadde nzija ne Kalebu nagamba leero bannange ensiko eweereko omujuzi gubadde guyitiridde nga nti tuli mu kkubo ffe musanze babigere abajjampola ab'ebigere babaddemu abakyala abagenda mu katale ekibuyaawo abakyala bo baguma twayitako eyo 10 okwo bayita okuwumpuguma okwekiro kuba kuwumpuguma tekuba kutambula bakeera kuwumpuguma teribu eraga katonda kuuma naye nze kakati nze omanyi sikolagana na mujjuzo ago ge mazima agakawa kati bwe mpitako mu Kampala mpulira nga naye bagira babayo nedda ate ebyenfuna yaffe bijja kwonooneka abantu bakomewo bakole nsinsiyale ndowooza naye kinasinzira ku bantu kubanga era abantu banaagaana okugondera ebiragiro omukulu ajja kwongeramu baba bagamba weeks ebbiri tulabike nga embeera ekkaka naye ate kati bwebanga bakozesa advantage eyo abantu bajja
jo polisi yasibye gobagana n'abatembeeyi mu Kampala bakomyewo ne bazza ebintu ku magudo ku nguudo ez'enjawulo. Polisi n'ekitongole ekya cases enforcement team yasibye egamba nti abakuba tebateekeddwa okubanga bakuma mu kibuga ne bakomawo olw'embeera nabo ndowooza banyigirize wake bayinze batandise okulabika nga bakomyawo ebintu byabwe ku nguudo okunoonyayo ekikumi okuddiza abaana eka. Naye ndowooza wabaddewo leero tuyingidde olunaku olw'okumeka olwa kafyu lwamunaana tuyingidde olunaku olw'omunaana olwa kafyu naye ndowooza ate embeera weetuukidde ng'abantu balegezezzaamu kubanga kafyu owulira ne ssaawa 6 ssaawa 5 ng'olutya abantu bakyakiguka ebweru. Hanze waffe ndowooza lwakuba tubeera nankani mu Wakiso sebo nze ku ssaawa emu owulira nga wonna wasirifu ati wateefu nkuganze nazzeeyo wakajjo ssaawa ng'emu 2 naye nga amaduuka maggule munnansi monna kasubi obutale ng'abantu badigida budigizi. Omanyi ate nze zooni gyensulamu temuli bbaala neegi erikodi gye tulina temuli mu bbaala ya deegi. Abo be basooka okugonda abamabaala kubanga twakugamba nti akakodo ke bakyusa banywera mu manju mu si kugamba nti korona ono teyaliimu ivini. Awo muli bulungi tewali mbadde kugamba ambulance service zonna ziparkinga awo bwabawo emergency yonna okuba bukubi ne bajja ne bakima omuntu ku emergency kubanga bano bagenza okukifuna ngeri abasajja abakajenjegule okugenda okuwandika ebiwandiko oli awandika n'okuwandika nkooye okubeera eka mbadde nsaba mpolu kusantambule naye nga mukyala wange mulwadde naye nga akoye bukoye kukola ki kubeera kawaka kubanga nzukuka neetulula mu awakati era abakyala abamu babawanyi housewives babagambye nti awakati wabeerika babongeze emisaala kuba yabeerawo wiiki n'abeerawo omwezi n'abeerawo omwaka n'abeerawo emyaka naye ng'asibawo ye mu mbeera eyo bwetu naye mubuliwo naku ntono nnyo amukulu oyo agenda mu maaso kulabika nti asanitizinga ambulance eyo yalabika afunye emergency gyewagenda okuba nga adduka nti bagenda okutambula nga bamaze nabo okulabika nti buli kimu bakiteesese bulungi okugenda te okukima abantu kuba oyinza okugenda te okukima wa lubuto ate n'agwa mu kanyambere k'ekirwadde ekya coronavirus baga wasoose okukima ng'aliko ate embeera enzibu ennyo naye embeera yeeyo ali ku city hall munnaffe agenda maaso kubanga atulaga biki bigenda maaso ambulance services zikyatambula bulungi bw'oba ofunyemu ekizibu kyonna oli eyo mukyala mugimu ofunye naye ensi ejja kukyuka nnyo ebyo biteekwa okusigala nga bikolebwa buli kaseera biteekwa abantu bagenda kwerukako abantu nga banaaba abantu nga banaaba wabaddewo argument it is world over nti lwaki ekirwadde kino kisinga kutta basajja nga waliwo nazogeddeko neggulo mu lindirira gundi ze bawadde ensonga naye ng'emu ku bo abasajja tebaagala kunaaba okunaaba kubazibuwalira bakola sitade mu mwaka gwa 2009 mu nsi yonna ne bagamba nti abasajja abagenda mu toilet ebitundu 31 ku buli 100 be bavaayo ne banaaba mu ngalo ate abakazi ebitundu 65 ku buli 100 kati n'okunaaba ne sabbuuni abasajja oluveeri nga tambula butambuzi nga kati endwadde ze bapiikinga mpitirivu ate abasinga ba makanika kati ate naabe ate ngenda kudda mu woyi dedde siba makanika nze ndaba ne wano abantu baliwo bendaba nga wano siba makanika naye nga sebo asaalimba busaalimbi agenda ngente yasizeeta era singa tetwakola na lukujjukujju lungi n'abantu wano abamu baali baganye okunaabirako omungalo bunaabi wali abamu abagala kumunaaza na mubiri gwonna ng'embeera olabe nti yeetaaga asooka nabe mubiri bamufuuyire bulungi ebiyigo tulina kati abantu tujja banaazanga ekyo kyekimu ku bibireeta ekirala abasajja lwaki bafa nnyo lifestyle abasajja bakola ebintu abakazi bye batakola ebimu ng'okunywa omwenge abasajja banywa nnyo omwenge abasajja banywa nnyo sigala kati ekirwadde kino bwe kibakwata ate ab'Italy banywa sigala bannange bagambye nti n'abantu eChina bangi nnyo banywa nnyo sigala abasajja so bwe kikusanga ng'omubiri gwanafuwadda kimenya bumenya mu jjenje kalo so yembeera ti abantu basigale eka bannaye abantu babeereko ewaka naye ate n'ekirala abakazi immune system yaabwe eyanguwa mangu nnyo kulaki okuvaayo okulwana okusinga ey'abasajja
ekyo kya butonde atuwe information ekwata ku ambulance z'abaddala bawo ratubulira abakulu baziteekateeka batya era zitambula zitya zitambula ziba zitotuuka mu bantu abazeetaaga katugende maaso fendo bati Mutebi akyali ku City Hall. Tigo wenna alina omuntu nga mulwadde nnyo naddala abalina abakyala ab'embuto n'abalina ebizibu ebya emergency cases osobola okujja wano ku City Hall nga bwolaba bataddewo emmotoka ambulance zino eza okuva mu St John ambulance ate bakolagana ne KCCA waliwo n'ekitongole ekirala biringa bibiri okusinziira ku minisita bwe yategeezezza wiiki ewedde ojja wano butereevu oba okuba essimu amasimu bagataddewo okuba essimu amasimu bagawa abantu kati bano aba St John nga bali wamu ne State ambulance abateeka wano oba oli awo ambulance zaabwe singa obeera nga olina ekizibu nga kyamangu basobola okulabika nti bakugjawo ne bakutwala ambulance endala azagenda maaso n'okuteekebwa ku bifo ebyenjawulo ku CPS awo nawo bateekawo motoka eza emergency emotoka era ezezimu baziteeka mu bifo nga Matugga abagendanga mu Kampala n'emiriraano bagendanga bateeka mu bifo ebyenjawulo kumpi station za 2 ze zateekebwamu motoka zino nga gwe alina ekizibu okuba bukubi simu ne balabika nti bajja ne bakupikinga ne bakutwala si gamba nti oba tolina stiika oba oli mu mbeera nzibu kakati ezimu ku zo zogenda maaso n'okulaba wano ku City Hall zo zipakinze balinda bulinzi kasimu singa wabeerawo emergency bano bo baba basitukiramu then ne babanga bakutwala niye okuva wano motoka zonna basooka zikuba nga bwolaba abazi simanyi bwe bakiyita ekyo bazifuuyira kati ngambe bwentyo bazifuuyira oba mu Luganda tukiyita tutyo okusanitizinga kankyogere bwentyo bazisanitizinga ne babanga oba oliawo obuwuka bwonna busooka ne bufa obuzibaddeko oluvannyuma ate ne wabeerawo okwetegeka okulayika nti asinga wabeerawo emergency yonna baba barespondinga mu bwangu ate mu budde nga bwogenda maaso omulabi waffe owa TV n'okulaba saawa zino wano ku City Hall wetuli wabeerangawo activities nyingi bagemerangawo yellow fever n'ebirala byonna byayimirira ajjukira nti twagenda okgenda mu luno olwa coronavirus nga byobufuzi wano ku City Hall biri waggulu nnyo nga bakalonda speaker na buli kimu ekyo ebyo byonna byazikira kakati ekiriwo emergency services zezeriwo eziyinza okulayika nti ziyamba abantu mu mbeera emu oba endala wetutuukiddewo nga bannaffe oba oliawo enforcement bo bagenze dda mu butale naddala kano akakaleerwe n'obutale obulala ne mu kibuga wakati okwenforcinga embeera eyo okulagira okuvya abo ababadde batundira ebyokulya ku makubo n'okulayika nti batuukiriza ekiragiro kya president naye nga gwe wenna twagadde kutegeeza butegeeza ku TV nti emotoka zo weziri wano asinga oba ofunye emergency osobola okuba buli kitundu kyolimu bateekawo motoka ambulance oba ambulance eziyinza okulayika nti zikuyambako batugamba nti motoka zino ziri kumpi nga 30+ ezigenda okuyambanga abantu nga za ambulance okuva mu St John ne State ambulances zezijja okuyambanga abantu yembeera eri wano abantu bo batono ddala ku City Hall okujjako banaffe aba emergency team be bagenda maaso n'okulayika nti abolaba wano abalindiridde okuyamba oyenna abafunye obuzibu mu Kampala n'emiriraano katugendeko ate downtown ki ekiriyo bye tudda nabyo tuyanza nnyo Robert Mutebi embeera eyo ya City ambulance zigenda maaso kubanga ziri ku command center of City Hall weziva zikola embarkations ez'enjawulo zigende eno eri wona abeera emergency bakuba ku bisimu nabeera nga abadispatchinga teams ez'enjawulo kubanga zigenda zitaasa abantu mu mbeera gye babalimu mwami n'obadde okyatuwa ensonga z'abantu bano lwaki abaami banyigiriziddwa nnyo ekirwadde ekya coronavirus ze ensonga ezisinga obukulu naye immune system response y'abakyala eri faster than eyaki naye ziri ensonga endala lifestyle obutaagala kunaaba ate n'ekirala abasajja tebaagala kusiikinga help abasajja omanyi ayinza okulwalira omusujja mu nju omwo n'atavaamu ogenda mu ddwaliro nze banda babatyanga nti mannankani ebintu bwe bityo bireetera nnyo abasajja okubwa endwadde amangu naye ate naturally ngera bwe tugamba nti abakyala waliwo enjogera egamba nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalo yadde obalaba abasajja mulina ebinywana biki haite bunene kiki naye ate mu kuwangaala abakazi be basinga okukola ki okuwangaala era ne bobeera mu makoga yofaddi tebaga nti omukyala afaddi bakimanyi nti omwami yateekeddwa okusooka ebyalo eddaffe bwe twabirabanga ng'olaba nnyo amaka galimu bannamwandu nali sirabangako omusajja nga ye yasigalawo yekka
batono nnyo okujjako ng'omukazi yafiira mu accident naye nakyo desi nga babeerawo abakyala bawangala nnyo so kasooka tujjawo bannaffe bano mukama nayamba health clinic bagamba nti mukama nayamba health products batuusaako mukama nayamba drink akajuice kano kajja kuyambako endwadde enkumu kajja kukuma omubiri gwo gwalina bi allergies olina sukaali olina pressure kajja kuyambako okukuuma emisuwa kakiba kamu kagula singi 10 zokka osobola okugenda ku dduuka erikulinanyawo nobaga nti mpeyo mukama nayamba ba supermarket mu bitundu byewamwe eyo sina kindoza okuba ku simu zino okumanya ebisingawo noti 5 7 5 noti 47 oba noti 7 noti 17 16 be bannaffe abamukama nayamba health products abakutuusa ku kajuice kana akamukama nayamba health drink wewa tukyagenda mass program olunaku lweggulo president yatuweereza obubaka obulala bwe bakebedde bakebedde samples 231 naye nga 119 baali mu karantini ate 112 babajja mu byalo abaali beetabye ne bana abaavaako ebweru zonna bazizudde nga temuli kantu n'omulundi n'ogumu olwaleero tumusuubira okwogera ku ssaawa 2 ajja kuba ndowooza tanti abantu bakasuka nnyo ebintu kuki ku gundi ye kaakati bamubuuza ebibuuzo ne bawa wano ne wano ne wano bwe watyo n'olwekyo embeera eyo tujja kuwulira tujja kubanga tumulinze ajja kuba ku Salt TV ne ku FM tujja batumuwuliriza naye tugenda omulamu katono nnyo bwe tudda tulabike nga twegatta ku mutebi jjana abaira atuusa tetulabe downtown yeeri etya tulengedde gyasoose naye katumulemu katono nnyo bwe tukomawo tujja kuba tuyongera okumwegattako omulala Salt TV tukuza mukumulamu tukyagenda mu maaso tuteekateeka okukumbawumba mpolampola nkyalimu amadi wamala n'omwana wo Stephen omutuli ensonga omunyo ku makya naye ng'ensonga enkulu ya COVID-19 oba coronavirus ekirwadde ekirabise nti kitadde ensi yonna ku bunkenke abantu abalina ekirwadde kino twagaye nti basukka mu kakadde kamu 40,000 abantu 7,000 n'omusobyo kibase ate abantu abatukunikiriza 28,000 basobodde okuba nga basimatuka ekirwadde kino mu ggwanga eryaffe erya Uganda tulina cases 52 kitegeeza nti okuviira lero twafuna keesi yasooka nga 21 omwezi oguwedde n'okutuuka olwaleero omuntu oyo akyali mu ddwaliro waddeyo ebibuuzo ebigamba nti lwaki tebamujjana bwe ennaku 14 ziweddeko naye tekiri mandatole nti omuntu alwala ennaku 14 kubanga zino 14 tuzimanyi nti ziri mandatole oba abakugu zibagamba nti ekirwadde kino singa baera okutadde mu isolation kiba kimaze okulaga obubonero obulaga nti okirina naye obujjanjabi tekikakasibwa tekinaba kumanyika bbanga ki omuntu lyateekeddwa okubanga amalayo okufuna obujjanjabi kubanga tewali eddagala liri ddala nti eri kijjanjaba vaccine egenda maaso okubanga ekijjanjaba bajjanjaba obubonero obwobeera olina oba olina mutwe gwe bajjanjaba oba olina temperature gye bajjanjaba oba olina kifuba kye bajjanjaba tuuka ne balabya ddala nti embeera eyo kakkanya naye ate omuntu yasooka twakitegeddeko nti akyayinamukko ali stable naye tebayinza kumala gamuta kukomawo mu society zaffe eno oba mu bitundu ebyenjawulo tukimanyi nti yava mu bitundu ebyekibuli naye tebayinza kumala gamuta ate akomewo ayinza okutuuka eyo ate embeera neeba eyakatyabaga mwami lumu tugenza okumulamu nga tuba tunulira ensonga era tulengedde city hall olengedde emergency center oba command center yateereddwa mu kibuga Kampala waddewo kyaliwo okwemulugunya nti abantu bana bagondera bulungi biragiro babagaa stay home stay safe naye abantu baagala nnyo abantu bakyagala okujja e Kampala abantu agenda n'atunulira abeera eka omanyi amaaso waliwo amaaso gano agatalaba agali munda muntu agalaba ate ewala n'atunulira ka bizinesi ke abo baba akamenye n'ayagala agendewoko abantu abamu baagala n'atuulako butuuzi awo wabweru batuula nnyo wabweru awo n'obalaba nga batudde wabweru kikyali kizibu nnyo mindset zaffe za kukyuka waliwo ebintu bingi nnyo bye tuyigidde ku korona ono ebyetaaga okuddamu okukola ki kati olaba eyo gundi alatness eri mu ggwanga eyo eya ambulance ki that must remain response eyo emergency response eteekwa okubeera hayalati eyo gye tuliko eteekwa okusigalirayo netutaddayo ate kalimi kukola bwe tuti eryefujjo lye twayiga ebyokulembegerera tubiveeko kati buli emergency response
tugikoleko n'obukambwe bungi nnyo nga kati nga bwe bali awo bafuuyira ki anything can happen. Naye ogende n'olaba nga ambulance bagitadde awo, omuntu n'aleka ambulance emulago n'alinnya taxi n'agenda e Kajjansi ne batuuka okunoonya avuga ambulance nga taliiwo. Okiraba kati waliwo ebintu bingi nnyo ebijja okukyuka mu mbeera eno, ebimu ku lw'obubi ebirala ku lw'obulungi. Kyebakyuse abantu bagenda okukyusa emikolo bakamale bumazi. Embaga kakati abantu bawasa 5. Omuntu ajja kwebuuza ye abantu b'emmere yonna ebi abo baaki okugyako ate abakola erudde eyo ate industry ziyinza okufa kubanga kakati waliwo yabadde agamba nti ekirwadde kino kiyinza okubeera season, yabadde mukugu nga bw'olaba ssenyiga nga kijja kuddanga kidde ate kiyinza okuba nga kimutatinze eruddeyo nga kikyusa nekiba eira nga kinafu ng'embiri zikimanyidde kubanga abazungu bo ssenyiga abattira ddala. Omwaka oguwedde mu Amerika wafa abantu 3,700 ssenyiga ono abantu gwe banyiza wano ne bakasuka eruddeyo. Naye kakati ate ffe wano omuntu yisenyiga era bakujerega nti senyiga nabwo bulwadde kati ne coronavirus ono bw'anaabeera nga afuuka season ajja kutandika otuwa enkola empya nti ddala ndeeta abantu mu maka gange abantu 5 mu kukwanjula mbaleetako ki bwe ndeeteramu omu ng'alina gundi oyo swakalimba bamuyita swakalimba kati ebintu tujja genda tubikyusa. Abantu tebakyaddeyo kutugangaluza abannaabwe ebyo ebyekyeyononere. N'olaba oli ng'agudde mu kafuba k'omuntu ne yeebakira n'omu n'akubako ne ku mugongo awulira oba gugonda oba mukalubo oba guvaamu alinga akuba ku fini. Ebyo byonna tugenda kutandika obivaako. Tebirina kye biyamba kati nze n'akamala emmere oba wiiki mmeka sikwata abantu mu ngalo. Abantu bajja kimanyira. Naye kagamba tekirina kye kinzigyeko. Kajambo kalinga kajambo kawooma. Kajambo kalinga kajambo. Tujja kubeera nga n'okuddaawo okubeera mu nnanka n'ebyo ebibozibozi eby'ekisiru kati tutambule speed va awantu awali omuntu omulala. Tambula ng'olina omugaso w'olaga oba teweetaagisa beera mu nnyumba yo. Beera waka. N'ab'emira temubayita ate abaana ba neighbor bajje buli omu abeere ewaabwe. Kuba kitegeeza batugambye stay home, tuleeta abaana ba neighbor, tuleeta ba muliraano. Ekyo kigenda kukyusa nnyo Africa. Kubanga tubadde nnyo so communal. Tubadde social nnyo. Tulingiza buli omu n'okomboza oli muna n'oleeta wamu. Naye kati ekipooli ekyo kibadde kigenda maaso. Nze mbadde njagala nnyo okubeera n'ab'eŋŋanda zange. Yiyo kati embeera ye bakugjeeko. Tulina kyakukola bagambe baddeyo buli mbuzi edda ku nkondo yaayo. Mbuzi edda ewaayo buli omu abeere ewaabwe. Banaye temuleeta abantu wammwe babagaye mubeere ewaka tebagambye nti genda ate okyale eri abalina olusiddiiku oli wano kubanga eb'eŋŋanda zo bali kumpi. Kati luli tubadde tukolola naye kati okukolola gugenda kufuuka musango muloope. Omuntu akolerera mu takisi n'omugamba yimirira tuveemu. Bw'atagivaamu mwe mugiveemu. Temujja musasula kondakita mujja yimirira. Era bawulira ng'omuntu musooka ne mugumwekiriza ogusooka. Naddamu omugenda owulira ng'ate. Ate eri ati kati wano tewakyali agumiikiriza. Olaba n'embwa bw'ekolola kati abantu badduka. Tekisoboka. Embeera ejja kukyuka nnyo okamala obumazi. So twagala okuba embeera eyaliwoko nga tunaba kugenda mu covid ono. Embeera eyali mu Uganda Kampala ne after akavuyo tulabe tukompeyalinga ekiri ekyasooka n'ekiriwo kati tunulira embeera yeeyo. Embeera gye tulina after olengedde before lengera oye Kampala gwe tubadde naye ennaku zino. Katono e Kampala gwe tulina after eno asooka eno. Kati ono yolika kafunkunale gwe twalina wali mu kusooka motoka boda biki byonna ng'olengera embeera yali mu kibuga Kampala. Naye nga noono zikyali wera nnyingi. Awo twali twakatandika kafindooza nga tunaba kujja. Okay. Kati awo embeera neeraba wano lengera ene waatandika bodo nataddeko basatu oli ayinako biki
je kafankunalo yali mu kibuga Kampala mukulu naga nedda tetuyinza genda maaso na mbeera eno katulabike nga tukendezaako motoka ez'owannannyini zisigale eka motoka ez'olukale zisigale waka katulabira ddala nti waliwo sanite mu kibuga kakati abantu baga nti nedda mutute tuddemu tubeere mu mbeera gye tulimu abantu banyigiriziddwa kituufu embeera yenyigiriza naye ate ndowooza kisinga kukusigala ng'oli mulamu okusinga ate kubanga ejja kunyigiriza ate n'emagombe gy'olaga nga tumanyi biriyo. But I think we must have a plan to come back into the town or the city. Because the city. The Kampala city. Okay. Nti tuteekeddwa okwongera okutegeka obulungi abantu baddamu batya in order. Tuleme kugamba bugambi nti abange mudde tetusobola kikola ekyo naye ndowooza twandibadde ne ngeri gye tudda nga tudda in orderly manner. Simu yolero gonna nga begubadde simanyi bwe president bwana abakikoze ennaku zino baziweddeyo zino eza karantini n'ennaku 14 ndowooza ajja kuba bw'ogamba nti abaana bakomewo 27 kitegeeza oteekeddwa okubanga osose n'otaako erimu bwe kiba nga tugende ddala ku nteekateeka eyo nti abaana badda nga 27 kitegeeza public transport enosooka okubanga ogitadde wano mu abiri awo watandika ne private means kwayo ejja okutambuza abaana bano okubazza ku masomero. Kati akanyambere genno kendaba buli mwana okudda ku ssomero lwakuba tetulina busobozi bandi badde basooka mukebera era bwe kyandibadde temperature bapimemba si temperature UVRI basooka babatwale Entebbe babajjako samples hubs zino kweyongera zibeere nnyingi kubanga abaana bwe tuba nga tulina obukadde 15 abali mu matendekero gano gonna abo bosooka okukebera kubanga oyinza okutwaliramu omulangatira gwogu kubanga tulina cases muziyita batya mu abasawo asymptomatic abatalaga bugunji obwo atalina kabonero konna ate mu bavubuka bungi kubanga immune system yaabwe esobola okusuppressinga ekintu kiri kakati n'alyoka buyiwa kuba kati ne mukino era waliwo abaana abali offshore abava mu nsi ziri ez'enjawulo nga balina okudda okusomera kuno naddala amatendekero aga waggulu waliwo be batazaayo basigalawa bajja waliwo minisita gwe nawulira alina abaana nga 4 babaga buli omwadde eka ne basibe ensalo zonna teri kufuluma teri kuyiwa bali bamulumiriza ennaku ezo n'agamba muveeko nze abaana nabateeka mu karantini omanyi waliwo be basibira okweminipasha omuntu ow'essente lyesibira awalungiko bwabasobola okusasula naye kakati tukakasa tutya nti omuntu abadde asomeseza omwana mu New York ddala okujja wano okulya amatooke nannankani n'ebyennyanja n'enkoko bye bimulema kakati embeera yeeyo naye ndowooza naye nze bwe kiba kyakubazaayo mu masomero omanyi luli tubadde ne amasomero agasinga nga galina abasawo be bapangisa eyo okubacekinga go for medical check up before you kyekimu ku requirement gyosooka okuwaayo naye kakati bano tebakyakola ono science ali technical nnyo siwa Uganda Virus Research Institute yandikebedde abaana abo obukadde 15 bonna ne babawa gundi certificate ezibakasante clearance kuba kino kigenda kubeera kizibu nnyo kuba kati otunulira nti ate eri central kuba kibali bagala bakole badecentralizing service zino zigendeko mu bitundu ebyenjawulo nga basobola kakati abali eggulu abali luddawo nga basobola bakeberera eyo ne batajja Ntebbe kulabika nti baleeta omujjuzo kubanga kakati tunulira kesi waliwo abaana bangi bendabanga babatadde ku boda naye ono wa boda naye yabadde akalina bubinyu kati oyo atwala omwana wo n'agenda akametta abalala bonna lero tuyingidde ennaku z'omwezi 7 president abuzayo ennaku bwekibanga kigenze bwekityo ennaku 2 babatandikeko naye do we have the test kits ez'ekika bwekityo kubanga nezatumwe ba WHO yatuwaayo obugundi butonotono okulabika ntutandikirako zetubadde tukyakozesa ze baatumye ebweru kubanga bw'ova ku secondary nodda ku tertiary institutions nabo babakeberi kuba badde badda ndowooza nga 2 May kati mu tertiary institutions tusuubira mulimu abantu ng'emitwalo 40 bangi nnyo njinza n'okuba gisukkawo kuba embeera ekyali nzibu nnyo kuba ate wayinza okujja akanyambere g'akazibu ennyo okontaininga ekintu kino naddala banajja nga tebalina bubonero kuba oyinza okubapima temperature nga ogenda nga bayingira buli ayingira naye era tomanya
ani goingiza ni gotayingiza mu mbere anti waliwo abatabeera na temperature nze kankubulira ekintu kimu nze maze emyaka nga 10 nga ndwala omusujja naye nga sibeera na temperature nguwulira guwunya nga ntegeera nti nabadde n'omusujja ne guwona n'abala bagulabanga okumaze kumwokya mimwa nafuna amawa ku mimwa n'aleganza omusujja gubadde gunnuma naye nga nze nguwulira guwunya n'owulira muli waliwo omusujja guwunya n'owulira nempulira nti nabaddemu nerowooza ne malaria naye nga sirwadde seebisse mu buliri sikoze eki mwamirimu nga tuwumbawumba okwogera kwa president osuubiramu kireerewo kubanga buli omu yeesunze pulezidenti alina ebintu bingi byayagala okukiriyalinga ndowooza ne bannayuganda we tukoledde ensobi nawe ayongera ateekewo koki okusibamu ku natti agambe nti kino kyatambudde bubi nekino bwe kiti naye ng'embeera tennaba kukola ki tennaba kuva mu ngalo tennawala nti nga ate kwongera kintu ki kwongera kutusiba kukisiba naye nga social distancing eyinza okuba enzibu okudda kati okuta Kampala nkyalimu obweraliikirivu nti omuta nadda social distancing ebadde tukyabula mu kati kugaye nayise jjo kakasubi n'ogenda abutundu awo saawa emu ng'abantu badigida budigizi teri wadde kafyu egenda mu maaso lunaku lwa 7 naye ng'abantu batambula nga bwe baagala ebiduuka byonna nga biggule omanyi kaakati ndowooza omanyi ekintu abantu kye basinga okutya wa ne Uganda ba red top ne bwe batakuba mbooko ne batambula mu ssululu bwe bati abantu bonna bagwera mu nju kuba mukulu yatugambye nti kati red top ate egenda kuba monitoringa security endala LDU ne police baberenga ku kabangali eyo naye nga tebagenda kulabika nti bakola enforcement naye nse mbasanzeeko ku road block awo ey'omunde basiya kusirwalirako ya red top bamonitoringa ate bali bannaabwe kati kuba kati awo munde bandoza babavudde emakindi wali maka gaabwe ne bakkako wansi awo naye bagaa nti oyinza osanga kabangali osangeko 2-3 naye nga balaba bano abadde bakuba abantu embooko kubanga LDU yebadde ate yegufudde mugano naye kati mukulu bwe yaddirizzaamu ate bannayuganda banti bagufudde mu kyezo bukyezo banywanga bwe baagala batambulanga bwe baagala kafyu tebakyaginamu wadde ekitibwa kye bajuwa kubanga kafyu yagiteekawo etunyigiriza fine nekulabika nti congestion eyo omujjuzo ogubeera mu kibuga naye kakati kansooka embuuze bwana wamala kasitule okujjako ng'oli wano okola naye bwova wano ekunyigirizaamu ki kafyu hati munange oluusi kawungezaako oba otagalimba ki wekusanga wekusibira oddayo nkirira ate va tugiwa ekitiibwa tugiwa ekitiibwa era bwekusanga webake sinonyawo woogwa paka tuluzinaawera 12 ekitundu naye bannayuganda basigale eka bagumikirize tebannatukuumira waka okujjako kafyu yekka naye next stage ejja kubeera keep at home stay indo eyinza n'okubeera stay indo just genda kuduuka gulayo ekyokulya dda mu nnyumba kubanga tukyali ku kano tewanabeerawo kano singa wabalukawo kano kajja kuba kanyamberege so ate ekyo ekisinza okulabika nti kikuba Kenya n'okutuwa kese zino 15 Kenya kubanga kanyamberege aka bakumuliraano kyekintiisa tuyinza okwekuuma wano naye bannaffe bali bubi katufune PRO oba omwogezi wa cases eddakiika 2-3 tubeerenga tuwumbawumba Robert Mutebi genda maaso n'akadde kalabika nkatambudde tuwe mwami Kawujju mangu tubeerenga tumufuna then tubeerenga tuwumbawumba wano era eddakiika zompadde Muhammad Wamale n'omwana w'omwami ze ngenda okukozesa omukulu Peter Kawujju ndi naye wano agenda tuba nga atubulira enteekateeka y'ekibuga eryetya mu ddakiika 5 ze mumpadde Peter tusanyusa okulaba tuli butereevu ku munyo ku makya twetoolola kibuga ne Kampala okulabika nti tulaga abantu butya bwe kiyimiridde n'ebitundu ebirala ebigwanga tubuuzeeko bannaffe muli mutya mwebale nnyo nate okuba nti tuli nammwe aba Salt TV mwebale kulondoola nsonga zino n'okulambula ekibuga bulijjo okutuusa ku bantu baffe abalabye okumanya ki ekigenda mu maaso era okuva bwe twali wano ku mulundi guli tuzze tutambula twongedde okulaba nti tulambula embeera abantu baffe gye balimu era bwe twogerera kati tulina kwongera bwongezi kulwanira ddala kubanga omulabe tukyali naye nga ffennaffe tukola ogwaffe kulaba nti ekibuga tukiyonja tulondoola okulaba abantu bagoberera amateeka oba tebagoberedde biragiro biriwo so bwe twali wano ku lunaku olwo twali twakagala Kaleerwe ne Nakawa
era nga wetwogerera kati tuli mu kukola nabo abakulembeze bano okulaba nti bongera okutereeza. Tulina essuubi nti akadde konna tujja kuba tulangira banaba batuuse ku ekyo kye twagala naye nga beerwanyeeko nnyo okulaba nti batereeza okuteekawo space abantu we balina okukolera, okwewa distance emala, era twongera bwongezi kukubiriza bannakampala mwenna yonna gye muli nti bw'obanga tolina nnyo ky'olina kukola mu kibuga wekuumira ewaka, bw'obanga onookola naaba engalo n'amazzi ne sabbuuni, weewalire ddala ogenda mu bifo omuli abantu abangi, era tugoberere ebiragiro ebya minisitule y'ebyobulamu, bwe tutyo ffenna bwe tugenda okutangira embeera eno n'okulwanyisa omulabe gwe tulina kati. Abatembeeyi n'abatundira ku nguudo, abatembeeyi tuzze tulaba nti ate abantu abamu badde bagezaako okukozesa akadde kano ke tulimu okuzza ebintu ku makubo, naye ng'era twayungudde dda abantu baffe okubagamba nti bagende boogere n'abantu baleme kubakkiriza kuddamu ku makubo, era mujja kuba mutulaba ku nguudo okwo nga tujjako abantu. So tetubalese, tetulina muntu yenna gwe tuwadde bbeetu ku ssaawa yakakati, tetusuubira muntu kujja kukozesa mbeera eno eriwo. Embeera eno eriwo yakulaba nti abantu beekuumira yonna gye bali, okulaba nti tebaleeta ate buzibu mu kibuga. So tetugenda kukkiriza muntu yenna, mwe tuli tukola, ensonga lwaki tuli wano. projekiti z'okukola enguudo n'ebirala tukolera ddala n'amaanyi era okukozesa akalembereze kano okulaba nti tukola, era twazzeemu okukola ku Entebbe Road awamulaba Queensway, tukola Parkland akaguudo kati akayita mu Centenary okudda eri, tuli mu kukola nteekateeka okuddamu era n'okukola paaka enkadde. Tugenda kubanga tusengula ssaawa eyo gye mulaba eya Queen akadde konna, kubanga oluguudo olwo tugenda ddukola okuyisaawo flyover. Era olwaleero tuli mu field, abakozi baffe bonna abakola enguudo, abali mu maintenance, abaziba ebinnya, bonna twabatadde mu camp kulaba nti tebadda waka, nti tusobola okukola emisana n'ekiro okwongera okutereeza enguudo zaffe. So mwe tuli tukola, yadde twascalinga down, twakendeeza mu emirimu emirala, naye ate emirimu eminene nnyo gye tulina okukola nga ku nguudo, ku infrastructure gyo gigendera ddala mu maaso. Ekibuga kiyonjo era nga mukiramu ne mulaba abantu baffe bakolera ddala, tetwabayimiriza abakozi baffe abeera enguudo n'abayonja ekibuga n'abayoola kasasiro ab'ebimotoka bonna mwe bali bakola, era nga obuyonjo bwo tebubadde bubi nnyo kubanga era tulondoola ne tulambula okusupervisinga abantu baffe. So tukola esebo Peter, waliwo ekibuuzo abantu kibeebuuza, paaka enkadde n'asigala nga bweri oba munaagikyusa nga tetunnava mu kafyu? Paaka enkadde nga bwe mbagambye nti era n'olwaleero tujja kubeera mu field, twamaze dda okukola assessment okulaba biki bye twetaaga, era tuli mu kunoonya ssente. Nga mmanyi nti ssente tezibeerawo nga ziri awo, so tuba tulina okukyusa priorities okulaba tujje ku vote ki okuzza wano, era pulaani yaffe eri nti tugiddaabirize, tugikole bulungi, era nga abantu tebannaba kudda, abantu baffe abavuga taxi bajja genda okukomawo nga tulisi tulina we tutuuse. Mulimu munene nnyo kubanga mulimu excavation nyingi zetulina okukola, okuyisaamu pipe z'amazzi n'okutereeza sewage nga walina okutambula, n'okulaba nti teddamu kubeera nga kiraalo nga bwe kibadde. So tuli mu kunoonya ssente era tuli mu kweteekateeka okulaba nti ne paaka enkadde nayo tugikola. Era olwaleero we tunaba tutambula ku ssaawa nga 6 tujja kuba tutambula nammwe okulaga abantu ki kyennyini kye tugenda okukola ne bainjiniya baffe nga we bali, naye nga tugenda kusimawo nga we wali, tuyiseemu pipe ezitambuza akazambi, ezitambuza amazzi, n'okukola emyalo obulungi, amazzi we gagenda okuyita, okuteekamu amataala, n'okulaba nti tukolera ddala kapeti yonna. Tuyanza nnyo tuyanzege mwogezi wa kitongole kya KCC Peter Kawuju, tumufunye liitiriiti ne tujja kuba tudda naye. Ekirungi tugenda kubeera naye lwaleero lwonna nga tulambula ebifo ebyo, so tinga bulijjo tukolagana namwo ne KCC. Mubeere bulungi, akadde keeko mweraba. Waliwo egguliro lire lyendabye, waliwo munnayuganda Haji Mugerwe yafiiridde mu Amerika, wamuwuliddeko? Namuliddeko, yes. Mugerwa Bemasaka. Yes. Yava kuno ng'agenze kulaba mwanyina, n'ayitira Dubai, n'agenda n'akawuka, n'ayita ab'enganda eri ne bafuna ate n'akabasiiga. Terrible bannange. Yafiddwa ne mwanyina bateekateeka n'okumuzza kuno baba n'abazzi ababa muziise eri so y'embeera eyo kitalo nnyo. Twagaliza okusiiba obulungi, nze tujja kusinkana eri ku FM ku ssaawa 3 ez'ekiro, naye nga lankyawa gyeri nnyo olunaku olwaleero, buli lunaku ebeerako, tosaanye kugisubwa n'omulundi gumu. Ndi mwana w'omwami.
nange sijja kusukaawo kugamba nti bw'oba tolina kikuleeta Kampala sigala eka, oba tolina kikutwala gy'olaga, akawuka tekatambula gw'okatambuza. Tugondere ebiragiro, tugondere okunaaba mu ngalo, tugondere social distancing, mwewa amabanga, mwewala enkuŋŋaana ez'amaanyi ezibeeramu abantu abangi kubanga tubategeera gy'oba baba batambulidde. Tujja kusinkana ku lunaku lwakuna, bannaffe enkya bajja kubaawo, mwami Ssenkunge n'omukyala Fedi Nabwire, ffe tujja kuddamu okusinkana wano olunaku olwokuna. Tubagaliza okubeera obulungi, mweraba.